Omugole omusajja bwe yayingira mu kiyigo n'asangayo mukulu w'omugole omukazi. Olw'okupapa teyasiba kiyigo, yaleka azizaawo nenga si kisibe. Kati ono bwe yajja yaggulawo n'abasanga. On her wedding day? Really? Kubanga sometimes oyinza okugamba nti oyo omukazi alabika si yazaala omwana, oyo omwana oyo bamumusiba busibe. Abakazi babasiba abaana. Obaana abakazi nabo tutandika bakebera DNA n'abaana baabwe. Omugole omusajja ng'ali ne mukulu w'omugole omukazi yabasanga mu kiyigo. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mbaniriza nnyo ku channel yange eno bajita Maurice Jordan's K Media, ate omuweereza wo bamwita Maurice Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Thank you for being there. Mwebanyemye mujona gye mutusaako engalo. Ndi musanyufu okubeera nga mugoberera ensonga za Aromatic Entertainment nga bwe zitambula. Nabagamba nze Kali Lugambo wa Aromatic Entertainment. Ku mulundi guno ntumiddwa kubeera nga mbagamba ki, naye nga situmiddwa ku mulundi guno situmiddwa era bye ngenda okwogerako si bya Aromatic Entertainment, wabula bibyo gwenga Munnayuganda oba oliawo wangalira yonna gy'owangalira, oba owangalira wano oba Masindi oba wa bya mama bibyo gwe mama manyi bamama ye Katonda w'oku nsi, era bamama tubaagala nnyo. Naye bamama si bwenna, naye abamu olumu mutwewuunyisa, olumu mutumenya emitima. Bamama olumu mutukaabya, kyekituufu. Bamama olumu mutuleetera, mutuleka ebibuuzo bingi mu mitima gyaffe. Nene weerabira nti n'omwana oyo gw'okikola naye si ye yeereeta ku nsi, wabula gwe wamuleeta ku nsi. Mu kumuleeta ku nsi ng'omuleese kufuna ssanyu so si kufuna nnaku. Kyova olaba abaana ebiseera ebimu abaana abamu bakozesa olulimi olutali lutuufu ku bazadde baabwe, oba oliawo ne tubanenya. Naye nga mbutuufu boddayo n'osimaasima mu background, n'osimaasima lwaki ayogedde byayogedde ekyamazima nga maama. Naawe kati nini maama weetaaga okkuba mu ttooki, gwe kennyini weetaaga weetunulemu mu mutima ogende nti mbutuufu n'omwana nze mmuzaala, naye lwaki mukola kino? Anyway, sibalwise eyo. Twali wano nze ne Sylvia. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana.
sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola ya teknologiya ng'oyita ku namba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Ne tukola emboozi ntera okukola nnyo ne Sylvia ne ku lunaku luno sikoze naye nsazeewo okukola nzeka okwa Sylvia ntino yatambuddemuko yagenze ku mirimu gye emitongole gya Namutebi Creatives nga bwe yabagamba nti nno Namutebi Creatives akola ebintu ebyenjawulo, akola make-up ow'enjawulo, make-up omulungi nnyo ku bayimbi, ku bazanyi ba firimu kibwe bityo. So Namutebi yatambuddemuko agenda asobola okubeera nga ate akola emirimu egyo. Nange ne ngamba story eno nvuddeyo ku dduuka. So twali wano ne Namutebi ne twogera ku story naye ne tugamba nti no gwe wenna ali eyo ng'osobola okujja n'otuwa story yo, you are most welcome. Era tukwaniriza, you are free to come here ne tunyumyamu n'otubuulira biri bitya, bigenze bitya, kiki ekiriwo, kiki ekikusumbuwa. Oba oli awo bannayuganda ne bakuwa ku magezi. So mwe nafunira esimu nyingi, nafuna amasimu mangi nnyo. Unfortunately nti abamu baali wala era abasinga baali wala tebasobola kujja. So mwe mwavudde era n'omukyala ali side ze Katikamu, Katikamu eyo gyali yaŋŋaanye okwogera erinnya lye naye tujja kunoonyawo amannya ge tupaatiikawo. Omwana ono mwana wa buwala alina emyaka 25. Ekizibu kyayitamu oyinza okuba nga wakiwulirako niwe oba oli awo n'otakiwabudde. Kakati mu kaseera kano asaba tumuwe ku magezi. Tujja mutuma erinnya lya Marion, tumutume Marion. Marion ebimu yabinyumiriza naye nga binyumiza akaba kuba nabadde njagala ajje naye n'agamba nti no tasobola kuvaayo gyali era tayagala na face ye erabikiremu wabula ate story ayagala ngisharinge. Yangambye Morris nkulamusizzaako nze kale nangamba Morris obuzibu bwe nnina ndi eno Katikamu naye neekweka ku baganda bange, neekweka ku mikwano gyange, neekweka ku bantu bonna abammanyi. Saabeekwekako lwa bulungi niyo lwa maama wange. Maama yakola ki? Nangamba Morris nali mu siniya yali yakusatu nga bw'omanyi essomero lya high school. Yes, of course secondary school tutandika okufuna boyfriend girlfriend awo senior 3 senior 4 mulimu n'abatandikira no mu senior 1 okufuna ba girlfriend boyfriend. Naye ye yatandikira mu senior 3 nafuna boyfriend yali mu senior 4 ne batandika relationship yabwe mpola mpola yawa yo bichi relationship nekula ne bagenda olwokuba oli yali amusingako n'atula senior 6 yatula senior 4 nava ku ssomero then senior 5 n'akomawo olwokuba yali alina love y'omuwala ono n'akomawo ku ssomero lyerimu era n'asobola okubeera nga akola ne senior 6 ku ssomero lyerimu. So nono nga naye bw'asoma so ne basoma ne bamali oli n'amaliza senior 6 teyagenda ku university. So nono n'amulindako naye n'amala senior 6. Kati mu process eyo omukyala oba omwana ono w'obuwala yalinga akyalirwa omulenzi. Tebasooka kiraga nga bakyali muno mu low classes wabula bwe batuuka mu seniors ng'oli omulenzi amaze senior 6 kati omuwala n'atandika okuleeta omulenzi ono ewaka naye nga amulaga maama ayi maama ono omukwano gwange biki obimanyi ebyo. Naye though abazadde bo sometimes ye aba akitegeera kasita omugamba nti nono omukwano gwange yovukazi omuzadde ategeera nti okay. So bwe bamala senior n'omuwala bwe yamala senior 6 then omuwala n'alyoka akyatulira maama we nti ono ye mulenzi wange. Era maama teyali mubi olwokuba omwana yali amanyikiddwa ewaka. Ne batandikira awo omukwano gwabwe ne batandika jjukira omulenzi teyagenda mu senior 6 omulenzi teyeyongerayo ku university naye ng'ewaka wano kye sikugambye nti waliwo abawala babiri waliwo abawala basatu n'omulenzi omu. Omulenzi ye last born
waliwo omwana omukulu then ne wabaawo n'omwana omuwala waliwo omuwala omukulu ne wabaawo omuwala amuddako kati ne wabaawo ono ali mu kunnyumiza story then omulenzi n'asembayo kati in the process of coming here biki omulenzi bw'ajja ewaka abakyalidde bw'addayo bw'ajja ewaka bw'addayo ne bwana abawala abalala bakola ki we bali naye nga be bakulu b'ono omuwala aleeta omulenzi ewaka munnange ne babeerawo kakati in that process omukwano gwabwe gwayambuka oba gwagejja omukwano gwabwe mu kugejja ne bategeka n'okwanjula omulenzi bwe yamala senior 6 ewaabwe baali balinamuko kasente teyabonaabona nnyo so naye lwakuba teyayagala agenda ku university so kati n'abeera ng'asobola okubeera nga taata we amutandikira ka business mu town jasijjera kwogera kakati bamutandikira business mu katawuni ayinawe yamutandikira ka business omulenzi n'akola so omulenzi olwokuba nti nno relationship yawe yali ekuze relationship yawe ng'etambula omulenzi yatuuka ekiseera n'agamba bazadde be nti njagala kwanjula omuwala nti njagala kwanjula muwala gwe njagala kuba omuwala yali akyalayo eri n'omulenzi ng'akyalayo eno so they really knew each other by then omuwala ne bategeka emikolo egy'okwanjula ne bategeka emikolo bwe bategeka emikolo nekibeerawo biki okwanjula ne kubaawo okwanjula kwali kwa mwanya era ku kyalo embuto ne zivuga emmere ne bagirya that is it so emikolo gy'okwanjula giwedde kale emikolo bwe giggwa maama jukira tata w'abaana bano yafa baasigaza maama kati maama yagaana omwana ono ow'obuwala okugenda mu maka g'omulenzi batandike obufumbo maama n'agamba nti gwe okuva wano okugenda mu bufumbo omusajja amala kukuba mbaga namugamba ate nnyanjudde namugamba no ebyokwanjula tombuulira njagala bakujje wano nga bakutaddeko empeta so omwana ono ow'obuwala yavanga wano ewaka we babeera ne maama n'agenda mu maka g'omulenzi just ku weekend ng'agendayo Friday ng'avaayo ku Sunday kawungeezi n'akoma wano kyokka wano talina nakyakola omulenzi yayagala nnyo n'okutandikira omuwala business because omulenzi yali yatandika phones and accessories ng'alina edduuka eddene erya phones and accessories mu kitundu kye sijja kwogera kati n'agamba omuwala ono naawe kankutandikire edduuka lya phones and accessories mu katawuni wano wennyini otandika okukola maama yakigaana maama n'agaana omuwala okukola era olutalo lwali lw'amaanyi paka omuwala lwe yagamba munaye maama wange mwagala tetujja kumuyombesa katukirike kasita ompa ssente ondabirira ndi bulungi n'omulenzi n'agamba oke kati omulenzi bamugamba nti omuwala okuva wano okujja ewuwo officially omala muteeka kompeta omulenzi n'agamba ate ki okay kati omulenzi awo naye n'atandika nga yeebuzaabuza nja kukola embaga omuwala n'agamba okay fine yalina anko we balina anko waabwe n'agenda n'abimubuuliramu anko waabwe n'amugamba omanyi nti bw'aba agambye bwetyo tokikaka munoonye ssente kati omulenzi n'aleeta ssente naye ssente ze yaleeta ez'embaga nga mu butuufu tezimatiza laava eri gye baalina nga tebannayanjula laava yatandika okwesala teyaddira ddala ku 0 oba ku 50 oba ku 60 naye yava ku 100 nekapaka nga ku 80 nga bakamala emikolo gy'okwanjula bali awo beezuzumbe omulenzi anoonyeza ssente naye nga ssente yeekulula bwekuluzi amaze aziwezezza agambye you know what
kale tukole embaga n'omuwala ono anko we kuba omulenzi yali kuba omuwala yaŋŋambye nti nno baali sente ze budgetinze kwali kubulako miliyoni zaali 4 naye ng'omulenzi agamba tazirina ate ng'omuwala mu kapasite ye y'omulenzi alaba azirina. Omuwala kye yakola n'agamba anko we namuwa miliyoni eza 3 kati amuwa miliyoni 3 n'aziwa omulenzi n'amugamba gattako. Omulenzi n'asanyuka ne bagattako akakadde nga bw'obimanyi era emikolo osobola okukola budget ya miliyoni 2 oba 3 oba miliyoni 10 bw'ofunawo ekinana tekigaana kukola mukolo miliyoni 2 bye tubadde tutaddemu extra tutubuleke kuba tumanyi n'okuteekako bwe tuba tukola budget z'emikolo tumanyi n'okuteekako ssente z'ebigwa tebiraze miliyoni nga 10 zabigwa tebiraze ogamba kasita ezo tubireke. So ng'olaba nti omukolo bwe guba gubulako kakadde ku budget gye twakola tekigugaana genda mu maaso munange nga bakola emikolo nga bakola embaga. Wayise ono omwaka mulamba okuva ku kwanjula kati embaga yatwala omwaka mulamba nga tenakolebwa ne bamala ne bakola embaga. Bakola embaga ebaawo abantu bajja basanyuka naye ku lunaku lw'embaga maama balinga bamugamba nga bomanyi wano kwetegeka kugenda ku charge biki maama yetegeka omuwala omukulu mu family muwala woono muganda mukulu woono agenda okukola embaga oba yayanjula oba mukulu woono ali mu kunyumiza emboozi teyalabikako ku lunaku lw'embaga. Teri amanyiwa gye yali wano mu kwetegeka wano twetegeka embaga bane muganda waffe beetaze baba basimbula bati ogenda ku church. Omuwala omukulu n'alabika. Mu kulabika yajja tayambadde yengoye zigenda ku church. Yajja ayambadde nga bw'ayagala kyokka ng'obudde bukoze ki buweddeyo obugenda ku church. Kati maama agamba ono omuwala omuto ono bwe bagenda okukuba embaga nti naye emikolo gino lwaki tetugyongeddeeyo? Munno ono olaba nga tatali mu muudu. Gwe wali agadde okukola emikolo munno nga tali mu muudu si musanyufu. Ku lunaku lw'embaga ebyo bulijjo mumulinda kyo biŋŋamba. Okay, ye muganda wange lwaki tali mu muudu? Kya kimuganya okubeera mu muudu? Mulwadde? Anyway, ne wabaawo sikafo kati maama ne yeefuula anyiize mbona alemeddeko bakole omukolo kyokka nga mukulu we si musanyufu. Ne bambala ne bagenda ku church ne babagatta ne bateekako akaweta. Bamala bateekako akaweta tuvaayo. Jjukira awo tuvaayo mu church tuba tulina kugenda ku reception. Mu kugenda ku reception jjukira mugendera mu mmotoka yeemu kubanga baba bamaze kati bagatta. Muyina kugendera mu mmotoka omwami n'omukyala. Ku church wennyini we babagattira banoonya omwana ow'obulenzi ng'alabikako. Omugole omusajja olwava mu church oba yakwatawa nga talabikako. Kyokka nga jjukira bwe mufuluma bwe mutti mu church bano bakuba emmotoka zibawali nga zibalinze. Omwami mbu yasaba short call agendeko mu short call. Omwami mu short call ng'avaayo
twakanya kulinda mwami ave mu short call. Omwami nga mu short call avaayo. Kati best man yesitula akaba ne musajja agende manju alaba omukulu kiki ekimulemeseza okuva mu short call. Okutuuka mu kiyigo okutuuka mu kiyigo omwami gye yagenza okufuka. Tewerabira share ino ewagiddwa banaffe aba legit recruitment agency nga bo bagamba nti no legit recruitment agency gwe wenna nga wali agadde okubeera nga otambulamu oveko mu Uganda ogende bweru okuba ekyeyo onoonye ssente ogende bweru ofune ssente ezigenda kubeera nga zikubeezaawo ozimbe ku nnyumba ogule ku poloti ogule ku mmotoka legit weri okubeera nga ekutwala mu nsi z'ebweru osobola okubeera nga weefunira akasente. Kakati nno aba legit basanga wali emutundwe oku opposite ne Kampala campus. Ate nga twakugamba nti mu legit recruitment agents awoka awogenda okujja osange nga buli kimu kyabwerere okuviira ddala ku registration yabwerere ne interviews zabwerere. Ebirala ka input otekamu katono nnyo ddala n'obeera nga ogenda ate nga omusala munene. It's low input big salary ku legit recruitment agents. Ate nga ffeffekka abakugamba nti n'ebintu byaffe bili legit bitambulira ddala bulungi. Thank you so much. Number z'essimu zeziyitawo. Ate nga tulina ne branches all over the country. So n'olwekyo osobola okugenda wonna n'obeera nga ate ofuna kiweetaaga. Tuwagiddwa bannaffe aba She Scents abo nno bannaffe batunda cosmetics. Ani oba Uncle Annie ye nannyini She Scents. Gwe wenna ayagala okukolako olususu lulabikenga olwa Uncle Annie. Uncle Annie akunyumira. Gwe bw'omulaba akunyumira. Gwe bw'omulaba skin ye ekulabikira bulungi. Nawe skin yo oyagala efuuke ng'eya Uncle Annie. Owomujealous ate munange osobola okubeera nga She Scents oba Uncle Annie akutuusako ka package akalungi ennyo ate ku ssente ntono ennyo akagenda okujja mu binnamakula kakugyemu olusolosolo kakugyemu mugaba kakuggyeko ate nawe ne bwoba oyagala nga toyeruse naye nga kasikiniko katoninga nga kalabika bulungi osobola okubeera nga ate She Scents omukubirako ku namba z'essimu eziziyitawo wansi awo. Tuwagiddwa bannaffe aba Nikan Resort Hotel. Nikan Resort Hotel tusangibwa wano Lweza Katale. Nikan ye hotel yokka ey'amaanyi gwe gy'owulira nti nno osobola okwebakawo n'obeera nga ofuna emirembe. Bw'oba nga teweebase ku Nikan tosobola kufuna mirembe. So n'olwekyo jjangu ku Nikan Resort Hotel obeere nga weebaka ofuna emirembe. Ate ebuliri bwaffe bulungi nnyo, ba receptionist baffe balungi nnyo. Nakugamba Nikan yeyina ka compound ka green akalabikira ddala obulungi. Obeeramu ng'olinga ali oba wa. I don't know, I can't even explain, but obanga ali mu hotel ey'amaanyi. So Nikan Resort Hotel, Nikan Resort Hotel y'amaanyi. Ate nga nnya omwezi ogwa July tuyina reopening of the bar, Nikan Bar and Restaurant. So bar yaffe badde erabika bulungi naye nga bw'omanyi nti okwongera okuteeka ekintu ku mutindo mukama waffe yagambye nedda kandeete ebyuma ebirala kandeete baddejja abalala kandeete emyenge emirala twayongeddemu ebinonogo. So reopening of Nikan Bar and Restaurant ennaku z'omwezi nga nnya baddejja ab'enjawulo bagenda kubaawo. So jangu naawe jangu tunyumirwe. It's a corporate reopening. Ate nga silver ya $50,000, gold ya $7,000, ate nga platinum ya $1,000,000 yokka. Nikan Resort Hotel jangu waneerweza tubeere nga tukuwa ekirungi. Tuwagiddwa bannaffe aba Brand Pro Properties abo bo basanga wali ezzana. Gwe wenna ng'oyagala ploti okuviira ddala ku $2,000,000, $3,000,000, $4,000,000 paka ku ssente zonna gwe z'owulira nga z'osobola. Nikan Resort Hotel jangu tukuwe Brand Pro Properties jangu tukuwe ploti ey'amaanyi egenda okubeera nga ate ekukolera. Jangu ne bwe oyagala nnyumba nga yaggwa okuzimba gw'ogamba nti no anze omusenyu saagala ate bajja kunziba amabaati bajja kunziba omusenyu. Jangu tukuguze ennyumba ewedde. Tuyina ennyumba buli kitundu kya Uganda. Gwe just ogamba bugambi nti nze njagala ennyumba wano ne wano. Ffe woosonga we tukuwa. Buli kitundu tuyinamu poloti, tuyinamu ennyumba, tuyinamu apartment. So jangu ku Brand Pro Properties tubeere nga ate tusobola okukuwa
ekirungi. Anyway, ba sponsors baffe nja kwongera kabalala after here. Nenga ne Mama Interior simwerabidde Mama Interior. Anyway, Mama Interior ngenda mwogerako after this. Kakati omugole omusajja, omugole omusajja twakomye ngo omugole omusajja abuze oba yagenze mu kiyigo okubeera nga ate yeetawuluzaako naye nga tadda. Best man agenda mu kiyigo okunoonya omugole omusajja alabe kiki ekimulemezza mu kiyigo. Best man nga bumanyi nti era yabeera best man kalabalaba agenda okutuuka mu kiyigo ng'omugole omusajja hey men, how are you men? Omugole omusajja ngali ne mukulu w'omugole omukazi yabasanga mu kiyigo. Teyamanya what exactly kyekyalimu mu kiyigo, but yasanga omugole yasanga omugole omusajja. Kuba jjukira ndowooza bwe byali byamangu mangu bwe yayingira yaggalawo but teyasiba toilet. Omugole omusajja bwe yayingira mu kiyigo n'asangayo mukulu w'omugole omukazi. Olw'okupapa teyasiba kiyigo, yaleka azizaawo nenga si kisibe. Kati ono bwe yajja yaggulawo n'abasanga, naye yabasanga just beekiisinga. Yabasanga beekiisinga. Olw'okuba yali best man teyakyogera wabula kyamuwawaaza amatu ku ssaawa eyo. Era mu kubanga kimuwawaaza amatu omugole omusajja yakomawo mu mmotoka. Best man yajja naye era bwe batyo ne bayingira mu mmotoka ne bagenda ku reception. Naye ng'omugole omusajja takyammuka nga bwe yabadde ammuka mu kusooka. Bavuga bagenda ku reception. Naye ng'omugole omukazi alina ebibuuzo bingi mu mutwe kuba best man yamutunulangako naye nga amutunulako ng'alinga amukwatirwa ennaku, ng'alinga amukwatirwa ekisa. Era omugole omukazi baali ku reception naye nga ebirowoozo bye tebiriiwo. Ebirowoozo bye nga bitambudde tebiriiwo. Bava ku reception awo erina kuba mbaga ewaabwe w'omusajja. Beteeka mu ddene bagenda ku mbaga ewaabwe w'omusajja. Embaga eggwa, embaga bwe yaggwa, no embaga nga tennaggwa ewaabwe w'omusajja, ekikola kye kimu kyaddamu ne kibaawo. Ku luno mu kubaawo olw'okuba omugole omukazi yali atandise okwekengera omugole omusajja, era omugole omusajja yasituka mu kidaala n'agenda nti yeetaawuluzeeko. Gye yagenda okwetaawuluzaako gye yasanga omwana muwala mukulu w'omugole omukazi. Bye baakola ne baddamu ne babiddamu ku mbaga. Omugole omukazi ali mu kidaala, abantu bali mu kidaala bajubilatinga, basanyuka, bakola buli kimu. Omugole omusajja yayiseemu bayina we babasanga nga bali mu kwesa mpiki ku lunaku lw'embaga. Ku mbaga kwennyini, kitegeeza ne wali be babasanga mu toilet singa baalina akadde akamala
wakiri balikoze ka kwiki naye bestman yabagwamu. Ku luno ani yabasanga? Omugole omukazi yateekako omuwala alondoole bbaawe kubanga yali amaze okumugya mu bwesigwa. Yabagwako red handed. Mu kubagwako red handed yasooka kubakwatayo ka video akatonotono ka seconds nga 15 n'amala n'abeeyoleka n'abagamba kyemukola kikyamu n'adduka kiwala zino ne bamugoba nga tasobola mukwata. Embaga yasasika. Omuwala bwe yakomawo yalaga omugole omukazi ekibaddewo. Omugole omukazi yazirika. Mu kuzirika ne bamuyoolayoola ne bamuddusa mu ddwaliro. Omugole omusajja kagwa ensonyi teyeetonda era talina kyeyayogera. Mu kaseera ako ng'omugole omukazi bamututte mu ddwaliro. Omugole omukazi adda engulu. Bwadda engulu yeewera okutta sisita we nenga tekikyasoboka. Era embaga yasankalana yakomaawo bakola ebyafaayo ku kyalo. Naye maama kati no maama akiyingirira muwa kubanga gwe natandise naye nga nvumirira ebikolwa eby'abamaama abamu. Omugole omukyala akomawo biki bino ebigwagwa bannange obunyonyi tebungwira tulire bitambula. Mundeke maleyo story yange nakoledde mu kibira leero. Maama abiyingirira muwa. Ebyo byonna nga bimaze okubaawo baddeeka abantu basaasira omwana ow'obuwala okubeera ng'ekyo kimutuuseeko ku lunaku lwe olw'essanyu ku mbaga ye ey'okubiri kuba eyo eba mbaga yakubiri. Omuntu alina embaga 3 ku nsi ziba 3. Embaga esooka kuzaalibwa eyo eba mbaga mu bulamu bwe. Embaga ey'okubiri y'embaga eyo ey'okuteekebwako empeta y'ey'okubiri. Embaga ey'okusatu yakufa. Kati ku mbaga ye ey'okubiri ebyo bimutuuseeko abantu bali mu mulumirirwa boogera kino boogera kiri. Waite ennaku nga 3 maama agamba omwana omuwala agamba naye maama gundi ankola ati ekintu bwe kiti ali mu maziga akaaba. Maama gundi ankola ati ekintu bwe kiti maama maziga akaaba. Guess what? Maama yamuddamu n'amugamba nti gwe wabadde oyagala okola emikolo nga munno obanga bakulu bo tebannakola mbaga. Abazadde imagine naye mwana we mwana we sigamba nti mwana wa mujja we sigamba nti mwana wa senga we sigamba nti mwana yakuza mukuze mwana we ntumbwe mwana we yamuweeka yamusitula mu lubuto lw'emyezi 9 n'amala n'amusuula ku nsi n'amulabirira okuva nga muto n'akawa ebbeere n'akayonsa emyaka 2 ng'akayonsa ku bbeere wano bbeere lye. Omuzadde yenna aba ayagaliza omwana we ebirungi kati omwana atuuse ku kirungi. Can you imagine that's the reply you can give your daughter after such a thing has happened to her? Is that the best way you can console your daughter? Is that the best way you can console your daughter on something that has happened to her? On her wedding day?
Really? Kubanga sometimes oyinza okugamba nti oyo omukazi alabika si yazaala omwana oyo bamumusiba busibi. Abakazi babasiba abaana. Obaana abakazi nabo tutandika obbakebera DNA n'abaana baabwe. Nga waliwo abaana be bakuza ng'oba oli awo bayinza okuba bamusiba busibi. Like, really, how can you say that to your daughter? How can you say that to your daughter? Namujjukiza n'okumujjukiza nti n'ensonga lwaki nakugaana ogende mu bufumbo obwo obeereyo. Nze nalaba ng'oyo omusajja takusaana. Omusajja oyo asaana mukulu wo. Omusajja oyo asaana mukulu wo gwe takusaana. Era bwe nalaba nga takusaana nze kennyini bino maama abigamba omwana owuwe gwe yakera enkya n'azaala. Era yamugamba yamutwa mu maaso n'amugamba nnyabo, nalaba ng'oyo omusajja si gwe omusaana, ng'omusajja oyo mukulu wo yamusaana kubanga gwe okyali mwana muto. Tewali ngeri, tewali nsonga lwaki oleka bakulu bo ku luggya gwe n'ofumbirwa, ate n'ofumbirwa mu bitiibwa. Wakiri walifumbiddwa kawundo kakubye eddirisa, naye n'ofumbirwa mu bitiibwa. Bakutwalidde mu kwanjula, bakutwalidde ku mbaga, bakutwalidde mu masanyu nga bakulu bo bali wano. Ekyo nali sisobola kukikkiriza. Era bwe nakiraba ne ntandika okusendera mukulu wo nga musendera baawo. Era ne batandika okweyagala mpola nga gwe tomanyi. Era bulijjo beeyagala naye nga twakikukweka. Era n'omusajja nze nali muganya okukola embaga, wabula nali nkataddewo ng'akakwakkulizo nga nkimanyi tasobola kikola, naye olabika wagenda n'omuloga n'abeera ng'asobola okwagala, kubanga bingi byengezezzaako okuteeka mu musajja oyo akukyawe, naye omusajja agaanye okukukyawa. Paka ne ku lunaku lw'embaga omusajja asonze ssente akuwasa embaga, ng'ate namugamba byonna ebikukwatako, naye nga mwana we. Nga mwana we yamuzaala. Like, really, abazadde abakyala, there is a way you make us think nti mu mitima gyamwe gyo migumu nnyo. Because how can you do that to your daughter? I'm still figuring out. How can that really happen? I'm still trying. So omwala ono bambi yanyumiriza emboozi naye nga agira na breaking. Waisewo kati emyaka ena bukyanga ekyo kibaawo. Waisewo emyaka egyo ena. So musikafe eyo bwetyo muzadde musikafe eyo bwetyo omuzadde omukyala n'abeera nga bw'atyo alemesezza omwana we gwe yakera enkya n'azaala, gwe yasindika n'abeera ng'ate amulemesezza obufumbo, nga mulemesezza okufuna essanyu, nga tabazadde be bamu be babeeraawo n'afukamira ku maviivi n'agamba Mukama Katonda, nsaba abaana bange obawe essanyu.
nsaba abaana bange baleme kubonaabona mu nsi eno, nsaba abaana bange baleme kudaaga mu nsi eno, nsaba abaana bange bafumbirwe naye nga bafumbirwa mbaga, bawase naye nga bawasa mbaga. Nsaba abaana bange bajjeko buli kimu ekyali balemeseza ofuna essanyu ku nsi kuno. Kakati ate ggwe maama ggwe y'omu, ate ggwe amuggyako essanyu. Gwe wasaba Katonda amuwe essanyu, Katonda n'alimuwa, ate ggwe maama ggwe alimuggyako. Tugambe mwe muzaalamu abaana n'ebyana, mulimu abaana n'ebyana. Bwe mba nga nze ndi kyana nga siri mwana, kindagirewo in the first place. Nsala amagezi nange nkuviire, because you cannot keep me here nga nkitegedde nti nno nze ndi kyana olinamu abaana. Gwe bw'oyagaliza okuba obulungi ate nga nange olaga ndi mwana wo, ate nga kituufu ndi mwana wo. Mutuleetera okulowooza nti si mmwe mutuzaala. Mutuleetera okulowooza nti tuli bantu bawantu balala nnyo, tetuli baana bammwe. Kati gwe omwana ogwo okwera nkya ku makya n'ozaala afunye essanyu, otandika otya omukola ebyo ebintu bwe bityo? Omuzadde n'okera ku makya, gwe n'okera ku makya n'ofumba emmere n'olya n'ekukka mu lubuto n'onywa n'amazzi n'enkya ne weebaka n'ofumba nga tomanyi na mwana wo gy'ali, kuba tebamanyi gy'ali kati ssaawa zino. Yadduka yasalako communication each and everything. Wabula kye yaŋŋambye kuba yaŋŋanye n'okuteekawo ekifaananyi kye. Nekyasinga okwagala magezi gammwe ge mugenda omuwa mu comment section. Era comment section yagambye agibeerako nnyo era n'agenda kusoma message ku message, agenda soma comment ku comment. Comments ezinaasinga obungi kyajja okukola tajja kubajeemera. Yawaŋŋanguka yaddukira eyo. Gyali mulamu naye yeekweka abantu. Era mama bwe yamugamba ekigambo ekyo nti ye yasendera n'omwami we, ye yamusendera omusajja we. Sorry, omwami we nti ye yasendera mukulu we n'amusendera omwami we. Era ssaawa zino yaŋŋambye tamanyi oba baamala ne beewasa, oba era beekyawa, oba maama yakola atya, oba baakola, yaŋŋambye tamanyi. Yadduka mu kaseera ako kennyini, yadduka nakiro, yaŋŋambye yadduka nakiro, takyayagala kumanya bifaayo, takyayagala kumanya kikiriwo. But the best way you guys can do this, maybe you have to move something that can attract people. So engeri yokka, sorry, I was absent-minded. I don't know what I even said. Naye abazadde nze kyembasaba, kuba kati omwana mwebaza, kuba kati omuzadde tamanyi na kumanya oba gyali oba taliiyo. Nekye tubasaba ng'abantu, because bw'oba olina omwana omukulu, ng'omwana omukulu yeta oba kubanga tuyinza kuŋŋamba nti ono omwana omukulu yali virgin, tosobola. Kubanga ono omuwala yaŋŋambye yali 25 by then, wayiseewo emyaka ena, kati kitegeeza ali 29. Naye kati tuyinza kuŋŋamba nti nno omuwala bw'aba afumbiddwa ku 25 years ng'alina bakulu be babiri abawala, bo kitegeeza bo baba mu 30s, 32. Tusobola kuŋŋamba ku 32 gwe tonnafuna muntu akwebakako oba yina abakwebakako. Lwaki tebakuwasa? Lwaki tebakutwala? Lwaki oyingiza ono wa munno? Twekuba emitima tudde eri Katonda.
ddala abazadde abakyala mwewuunyisa. Abazadde abakyala mukola ebintu nga mubutuufu byewuunyisa, nga byewuunyisa ddala nga byewuunyisa. Abamu ngambye abamu, si bonna naye abamu mukola ebintu nga byewuunyisa, nga you can just sit in your chair and you be like, really? Like, really? Hey, Chinekeme. But anyway, Morris Gerald Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Nawe omulala gwabula kati njabasaba kubanga bwenzija wano ninjagala stories zino abantu bagamba lwaki teyazze mu camera, lwaki teyazze Morris, lwaki tukwatidde video. So nja kusaba go wenna bobanga oli eyo ng'olina story yo ng'oyagala ugisharingeko naffe abantu bakuwe ku magezi, please come, ojja kujja tutule wano mu camera oyogereko n'abantu. Abantu abasinga muli camera shy, camera temugitya, teruma. Kamera teruma, ate kamera ate kamera eraba ogituulamu ebeera nga muntu era bw'otuula ewaka n'onyumyamu ne sister wo ne jjajjawo ne kojjawo ne sengaawo n'omwami wo ne kamera nayo bwetyo bweba just kutuula kunyumyamu, oyinza n'obutagitunulamu oba toyagala n'otunula bwoti nga ng'onyumiza nze ya. But thank you Morris Gerald Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mbagala nnyo. Until we meet next time, I love you so much. I love you if you love me. Mbagala nnyo. Nenga temwerabira nti Morris akola Morris Airport Pickup. Bana yabampadde emirimu ku Morris Airport Pickup. Thank you so much. Nzijira ddala abantu ku kisaawe ne mbaleeta ewaka. Abankozesezzaako mukiwirako obujulizi. Abazze ne bukozesaako ku Morris Airport Pickup mumpeerako obujulizi nkuvuga bulungi. Jonna nabadde ntwala client wange namujje ku kisaawe yabadde agenda Mbarara. Naye client go wansanyudde nnyo client. Mbadde ndudde mbadde sirudde nnyo naye mbadde ndudde okufuna client bambi. Twatuuse buli twabadde tutuuka ng'alina kyayagala okulya ng'agula ddabo. Yangulidde ebintu mu kkubo bannange, yangulidde ebintu banaye neyanza nnyo neyanzeege, yangulidde ebintu nangulira ne chain. Can you imagine? Client yangulidde ne chain. Yangulidde ne chain era njirina ewaka. Client, thank you so much. Mwebali ddala. But client gwe namutuusiza bulungi nnyo Embalala nenvuga nenkomawo. But thank you so much guys for supporting me. Enamba ya Morris Airport Pickup ye yeri ku screen, gikubeko oba inbox. Ate nawe yagala okukolera surprise nga tukola surprise, kola surprise birthdays, yagala kwewunyisa mwagalwawo. Weewunyise omwagalwawo ne Morris Gerald K Media wa Morris Surprises ku birthday, oba omaze okuzimba ennyumba ogizimbidde omwami wo ba mukyalawo naye nga takimanyi, kati yagala tugimuwenga ekirabo. Yes, tukozese ffe Morris. Ffe tujja nyumba eyo tujaniviringe nga ba Morris be bakikoze, tumujaniviringe atuuke wali. Oyina kamotoka oyagala kawa mwagalwawo, katuwe tukamuwe. Oyina ennyumba oyagala giwa mwagalwawo, gituwe tugimuwe. Ne bwe oyagala saawa eno just ng'oya bei ng'oyagala giwa mwagalwawo. Era ffe weetuli Morris Surprises, ffe tuliwo ku surprising abantu oba baagalwa bammwe through a surprise your loved ones through me. Abampagidde ku ngatto Morris Fashions, thank you so much. Muguze ngatto mbesiganye, thank you. Muguze ngatto bambi, I appreciate, thank you so much. But anyway, Morris Gerald Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Until we meet next time, temwerabira kuwagira she cents temwerabira muwagira omukyalo oyo Uncle Anne, mugenda muwagire bambi abawe ebizigo ate ebigenda okubeera nga bibajjako obuntu bonna ku mubiri. Thank you so much guys. Musule bulungi. Before I go, kanyongera okubajjukiza Ignorance kwali ku Trust Forms atambula. Ignorance kwali Pick and Play kwali ku Trust Forms atambula. Ate eri ku channel ya Feri eya Aromatic Entertainment waliyo movie yaffe emanyiddwa nga Savage nayo etambula. So n'olwekyo towerabira oba don't even skip a single dialogue or a single episode of those movies because they are edutainment. You being educated as you being entertained. Thank you so much. Morris Gerald Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. I love you. Until we meet next time, stay blessed and bye-bye. Crack it.